Kwebaza nnyo okubeera naffe mawulire amalala. Minisita Nabbanja alaze essuubi Lw'Amawanga Africa okuba n'obusobozi obuliisa ensi yonna, kyokka n'agamba nti kijja kusoboka ng'amawanga ga Bulaaya gajjeewo olukomera. Abyogeredde mu Olukungaana olutaba amawanga ga Bulaaya, Africa ne Buwalabu oluyindira Italy. Minisita Nabbanja alaze okunywa Lw'Amawanga akula okwessaako olukomera ekikosa amawanga Africa. Nabbanja abyogedde mu Olukungaana olutaba amawanga okuli Bulaaya, Africa ne Buwalabu olw'omulundi ogwokuna oluyindirira Roma mu Italy. Ategeeza nti amawanga Africa manyi naddala Uganda ng'alina obusobozi obufulumya emmere esobola okuliisa ensi n'eziremesebwa. Ebyo bye bateekamu ebya politics zaabwe ebyokuteekako sanctions, gwe toleeta eno bijanjaalo, gwe toleeta eno bikimbi, bagambye nze wali nimbagamba ebyo bye bireeterezza okulaba ng'abantu abamu across the world nga bafa enjala. Nabbanja ategeeza nti kireka lwato mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19 abazungu bwe bali balowooza nti Africa tesobole kwemirizawo n'ekyasoboka, asibira amawanga abazungu okusosowaza ensonga ez'obutonde bw'ensi. Africa, for example, yeetaaga industrialization okuba nga tufuna emirimu egy'abaana baffe, kubanga raw materials tuzirina. Ekyokubiri, twetaaga okuprotecting environment. Aman Abzeid, Commissioner w'obutonde bw'ensi mu mukago gwa African Union, asibye amawanga Africa okwegatta era golekenga obuwanguzi bigaba gatuuseeko. And make sure that we establish within Africa the necessary logistics, solidarity, fund the African Fund to fight COVID-19, and we came together, and that thanks to this solidarity. Yejase Muhammad Awabudde Yifi, omuwandiisi w'ekyondo omusimibwa amafuta, agambye ensonga ezikwata ku bungi bw'emmere zirina okuweebwa enkizo. As you are aware, food security causes a major challenge to the GCC country due to the scarcity of the agriculture lands and the lack of water resources. Therefore, issues relevant to food security constitute a top priority for Their Majesties and Highnesses the GCC leaders. Ismail Kasoha yakusakidde guleno ku Bukedde TV.